Ekijja bbawo ekyokuyiga. Ani yagamba oli kikazi kigimu agamba mutono. Agamba gwenze nga ndi kigimu kyawe. Olamuze nga tonga togula no customer waffe. Ode mumpe wete buto. Where is the shop? US Mall. Yeah, we have Crocs. Bano balina Crocs waliwo abooza nti million uyo Christopher Rubunda. Ti million yo girya. Tulina Crocs tuli ku US Mall Kyanja. Mujja mutuguleko engatto. Oli ku US Mall Kyanja. Ebyana bibino mbiyina ono ali mu white mufumbo. Ono si mufumbo. Just ayinayo Seeka mulyo obinayoga. Seeka wa salamu alaikum nnyo. Kimu ibiri salamu alaikum. Ayo mwali munza nyambadi. Bano nabalaba. Naye Seeka wa salamu. Waliwo abooza. Do you do the deliveries? Yes, we deliver. Okyalya? Enkoko ekyalimu? Enkoko bamugimazeewo. Mweri. Tuletereko. Kana wakakubi kasala. Ogambye otya? Mutoni ani ono antegedde. Akumanyi. Owonye nansi tolina bwasekuba abantu bakumanyi. They want to see something on your boot. Ani agala okundi. Show us the Crocs colors. Changu tunde ebintu byo wana abantu wala bakyusa batya kalira kulay. Abo banyini leta Crocs zo ng'oteekawo. Ndeeta Crocs emukwemu nga bw'obalaga. Gazi weno nga bw'obogyayo Crocs ne bina baliraba. Tebaliraba jangu gire. Bamanye nti oli bina baby. Nazibuza abadde mukazi. Waliwo zino zahara. No. Neno nayo Croc. Zino engatto si ze z'aba anti. Muzo zisoja. Engatto z'aba anti rest. Abambazi bazitegeera. N'ez'abaana. Ez'abaana tulina ennyo. Naye sente z'obulango z'ogenda zimpa. Awo nkyajingawo kakadde. But why don't you like alien skin? Nze simwagala yankola ki? Oyabuuza alinga amatako. Oyambuuza alinga amatako. Wambono tayogera ffe twagala. Kati nze simwagala yankola ki? Kimenke. Yes, Kimenke for life. Waliwo abamu abuuza ebibuuzo by'ekisiru ng'olina kuwemulamu wemule. Batugambe ne price. Tugambe ne price. Mutone tujje. Ono nkumba kye yamaanyi yani. Akasoma naye enkumba. Nze ndi wa Makerere siri wa nkumba. The only university. Crocs range from 50 to 120 ez'abaana ez'abakulu 13 17. Mujje bannaye mutuguleko US Mall Kyanja. Babuuza location. Strongest to August Empire. Naye kiki? Anno nammwe muyinamu ku ntondo. Ba mu comment tujja kuwemulira bwereere. Kasuku. Jangu abantu Omwana otagizanyiramu. Munira tokikola. Munidia. Jangu bali waneno batabusi. I want to buy Crocs. Lisa, your top. Which size dear? 120. Bande size ki? 120. Are you Kasuku's wife? Ani gobuuza. Ani gobuuza Kasuku's. Wano tekuli my wife. Tell us the price Muton my ogi. Ani ono. Ba ogi bo basomera. Mbutonywa n'ovuga bano bakibe nasomana. Ba ogi bo basomera mu banako. Nze nagambye sikwatagana na munako. Wasomera wa? Mary Hill.
light and elite. Light chi. Katika Bulenga. Light second bulenga. Tokyogera teyagwa. Ekyaliyo. Nasoma myaka kino akasoma kati. Jerry. Highlight yakajja wano mukazi mukulu. Yakajja tenaweza na myaka 10. Ate kati nze nina myaka emeka. Umanye myaka gye. Nze njagala Hajati. Hajati mukubo bajja kukuba. Hajati mufumba ate baawe mukambwe. Light Jerry. Abawo bagambye Light Jerry. She's my OG. Which one? Which one? Mwogere ochi oba Mutoni. Omwana yatugamba ochi we wate yali wano yabireeta. Ono twali naye ku live omwana n'agamba. Muye ochi. Ekyokosesa. Omwana ono n'ebikazi. Mutoni Mbuga akunoonya. Tell us the price. Crocs zitandikira ku mitwalo 5 ku 12 ez'abaana. Hajati waliwo agaye Hajati munnamasaka. Oliwe Masaka. Bano kati tebakumanyi. Oliwe wa mitiya n'aka. Ewamwe wa. Kyengera. Bebisomera ku platform esoba wazalayo omwana wo wamuleka mu kyalo. Okwogerera nti omwana gwe waleka mu kyalo. Mwesalanyi abatumanyi. Ayina akafuba. Bana tuchayisa Hajati munnamasaka. No lwaki onvuma. Ne banaye. Hajati ki? Hajati White nze mpita Hajati mufumbo bawa. Bawo. Bagambye kino ekya White kino. Ya kino ekiri mu White. Kiri mu White. Kasuku Mutoni mumpe muvuge. Kade Mutoni si wa sente. Hajati show us the sandals. Isoka abantu balage nga tumbanyi. Mutoni si wa sente. Ayagala just gikalo budget. Kadi bobo mai emisolo. Ayagala hada. Kadi enokuba n'amaanyi ng'ojja okulumba Hajati. Bw'atoka ino owedde. Ani agalumba Hajati? Baagala Mutoni. Naye mbagambye ayagala maanyi ga kisajja nga omusajja wabala bulungi. Si wa sente aziyina. Leta kubiri eby'abaana ebyo ebirabika obulungi. Waliwo ako ka miliyoni akakayero waggulu. My Ogi bangi. Lowooza obirayi bino bisando by'abaana. Basomedde mbadde nga serebu nze gola. Kati oli eno otunda ngatto mu baserebu. Buli we nninnya. Banatera okujja kuno. Essaawa yonna akuwaayiriza okubba omusajja we. My OG in red. Ye banaye nga nasoma n'abaana bangi. Muyina ssente. Abo abaana abaasomera mwaga amasomero ga Light be baba ku TikTok. Be batubonyabonya. Naye ffe kati ffe babuddowa. Nalyoka nanti nakula nenkola business. Era singa naye wakola business waliwo ssente nyingi. Naye nammwe mulimba. Heartbreaker. Kyekyo Mutoni. Naye Mutoni yakulabisa emyaka ng'ene. My ex and give me what? Mutoni wamusa. Muchi. Nina mbugo naswala kasawa mbu bring back my watch. My Ogi. Mutoni atambula. My OG in White. Bamuyita Mami Dexter. Which school dear? Which school? Soko tubuulire Mutoni atakula bebulenga nze nalina prefect. Mwana alabika nefaananyi. Bulenga ndabika kyekyanfuula n'essereebu. Mami Dexter. Oba ye mami ani? Mami Dexter. Mbu bulijjo Nigina ye Crocs mu luzungu. Nigina ye Crocs. Babadde tebakimanyi. Oli baga nti I'm picking my Crocs aba ategeeza Nigina. Mutoni kya tabu ki? Alvin Nkweri. Shida kyakoze Rickman. Rickman kati. Rickman tumugobye. Omanyi komiti ya Shira eronda abasajja. Njiriko ne Bryans. Kati Rickman twamuwanda kati. Ebintu bya labu sibi commentinga. Twamuwandula.
ne bwakola comeback era komiti erina otuula ffe tuli ba komiti US Mall Kyanja wano w'obojja omusange edduuka baliyita abula mutwale eri mutandise n'okulimba nga headmaster mpitira kife twalina headmaster mwalina ki muyita headmaster Bobi Wine yasooka kubeera mukulu wa ssomero banayiraba omwana byayogedde ndowooza olaba abe babeera basama tebamanyi nakumanya ge Matthew bange munene mu gavumenti kati ge Matthew bw'olaba nti Hajati ono osobola okubaako nekyomugamba olinga embwa z'okukyalo a fucking idiot bano abaana limited edition ate mukyalabika I know mutoni ekyemu yakulya ne bambi mujje mugule Crocs muve mu ebyo they are called frocks balina ebyekisiru bye bateesa ani ondaba oba puluto oba putulu Hajati ono nayina gundi putulu langa putulu okuva Kongo n'ennamba yo kisome abantu bakubire anti bakube ku ya business some ya business putulu ba inbox nge Kasuku we deliver bajasumbu esimu ya ogenda kunkalobereza kube bishibye mutunde kiri ekikozi ky'ekyamabina ate nakyo bajja kirya bitunateekayo enamba yakyo tutunda putulu tutunda engato tutunda hijab naddala tubone okunoonya abakozi oli yasembayo yafuna olubuto amanyise yali ankoze yali anzise kati omusajja yali ani gwe yali agamba olowooza namumanya bali bamuyita Josh Saka yali amumanyi Josh ffenna tumumanyi ffenna tumanyi Josh eri yali ateekayo ya Josh omwana yali mutuufu okunjo mutereevu yali akusse naye kyoba omanya yali anzise yafuna ne reference police mwabaguza rema akabina mbwe kya redi kinkubye jangu okiguleko engatto Kasuku kyamagero aliwo kyamagero gyali mulungi putuluka cream okasiiga ku semanengene olunaku lusobola okuggwako ng'opika kati gwayagala ebyokupikaapika ebyo omwana bakusiigirako kaputulu ogenda owulira jjajjaawo omuyita my jjajja how are you biri kunakyo bambi munaye sente tetuli mu kizigo olyagaye mu mulimu olulya tuli teke mbwe kyaredi kiyinza okukuula batandise otuwe obugundi obwo bagamba bubaamu sente bamala budde bwaffe simanyi byakisiru byonna biryawo bagamba bibaamu sente olira bwe nalaba abamuwalayo nelimukamu kitundu akakadde tekisoboka mukasuku yo a wallpaper on the phone of the red really gwe bagambye nti nze vidiyo yange yezannya balage banaeraga vidiyo eyo kizeeyo girage bayinza olowooza ntibadde ku wallpaper sisobola kwegoba na mukazi misana. Thank you, Carol. And they are both cute. Mbanga nti ndika ebimaali aliwa aliwa gwe yalaba mu mabiri owa red nga noonyayo ki oyo wa red nga namulaba ne mabira yali emuluma simanyi ati maama yali tugulirayo ddi mubuuziza oba ayina sembutayina n'omwana oyo kulufumu yenyini owaffe kulufumu owaffe tomumanyi kulufumu eyajira ku bundi muyina akaboozi toleta yoyo mutegedde wuuyo atuuse wuuyo jangu obuuze ku bantu
Mama na watu bakubuuza bakunoonya. Jabuuze ku bantu. Hello. Enkoko eri wakasuku. Tonambuuza oli mu ebyo. Oli mu nkoko. How are you? Nebwe. Bulijjo obeera mu bibundi siko oyinamu. Nakawera omubwati. Uno inboxing akasuku tukufunire mutoni ddi kabula temunjasa tazaalangako wadde omwana tamanyi. Aha babano bakumanyi that Sarah Mrs. Who wakalyeyo ginyambuze kamuzegende waggulu yoyo omwami wo Chakola wamwita Ochi. Olowooza lwaki wamwita Ochi wewa yoyo omwami we. Yakwata erinnya lye neyo omwami ne balisala hafu ne beegatta Ochi wewa. Era ekyana kyatwali ku live ekyana ne kibireeta. Abula naawe okisusiza ate ono bwadda nange agamba mmanyi naye nga simu abantu bakumanyi. Banenga bangi abakumanyi. Omwami waffe seo tukubuuzizaako nnyo yonna gy'oli. Bayibulira n'omusajja. Hi baby, how are you? Hope you're watching this. Baby tuweerezeyo ku kunkalu sente za census. Sente za census tunabafuna sente kubanga olaba baby abantu bonna bali wano bakubyewo kikambwe n'abatamumanyi bonna batandise nayo no Smith Rosia netumye ebyokunywa ayinza okuba mujja wange ate kwagezosasula lekeraawo banaye mujja waffe tukutumidde Smith ojja kubeera okeddiya oba tumya gundi tutumya kirolex wano kati batandise kukisusa bususa tutumya rolex awo mbukasuka okimanyi ntambi yagwa eddalu mbadde sikimanyi eyamusuula eddalu yagambye ate omuntu gwotasudde eddalu omanyi bwebiwala bibi bizibu bakuku yabijjeewo kitina y'abavubuka bw'ogimanyi aliwo akyogedde abo kati obalaba bebabessabbuna awo bakubi ba busabbuuni tobeeteekako buli gwolabaga nti abawala babi va ku sabbuuni wabalimba ki piraawo yoyo liri can you deliver in Chigo? Echigo waliyo obuduuka obulala eyo mugoleyo Crocs tetujja kusobola zive wano paka Chigo ng'aguzeza mmeka za miliyoni nze Daddy Nicholas Sweet Mutoni oliko original Sarah mumanyi yakola ki yakubba kati wala your lady is looking great kati olira embwa y'okujja Lili mu Daisy akutumidde Lili yagambye Kuku, who is your wife? Ali wakamba nange Sarah. Nze agamba omanyi teekayo erinnya lyo. Kusoma ennamba nkuteereke ku abo tebasobola baveeko basumbuye. I want to marry you Kasu. Ono agambye in white I know you. I know what? Evuddewo comment. Neka kiraba nti ndi musiraamu ndi hajjati mwamanyi mayimujja. Akajja bana abaana baaguma dda. Mrs. A. Kuku ondabira Mrs. Egwe bawe Mrs. A. Proof mwesigaliza no Smith Rose no nawe totudde. Oba ye Smith Rowe. Ndoza tuveeko kuba kati ebigenda mu maaso.
Simithiro we kyonna kyewamu kwasima ye yali ayagala okunjokya afidde. Ndowooza y'oyo. Baby, let approve. Waliwo abakwagala. The one in red. Bajje bangule. Sarah, bring Kasuku at Bethel Spatch Tendi. Inshallah. Drop directions and a contact. Mbo you were not at busy wedding. Oyagambye ekisoko scrolling ewa. Fibi teyambise ku mbaga ye. Soko lekoli agambye eki? You scroll down. Oyo. Uya kizeemu. Uya. Abanaku mwewe. Beewadde eddembe mu ggwanga lino onoomalako nayo. Bagambanga mbu abanaku beekiina mbu ayi kitaffe ali mu ggulu. Naawe ddiya bw'otyo. Ivan Success agambye ogwa white gugwa boy. Bawe mukambwe. Crocs bakubuuza how much? Kwa tuna business yo oli mukudda kubona abanaku abatagenda kugulako bintu. Ate nga beebala. Tuna business. Bebalamuza be banvuma. Kale. Mma tobaguza. Wama mujje munguleko. Ntunda Crocs tukola ne shoe cleaning. Naye zino emmotoka ezifuluma. Tuna ne sneakers ennungi. Crocs ez'abaana ez'abakulu starting from 1 year. Nenjagala sulako mu kesi ntonyo. Mujja ku US small. Chanja mujja muzirabe engatto. Ati no muzabbibo. How much are Crocs? Ekifuba ng'okitadde mu kamera. Crocs range from 50,000 to 120 ez'abaana. Ez'abakulu 130 to 170. Ebitama ne bana abaana. Hajati ndowooza tuggalewo ate wakyaliyo ekyokukola. Kale nno bannange byebyo twagadde babuuzaako. Kale tesobola kubaako mobile money. Hajati bw'ofuna mobile money empaako. Akuweereza miliyoni nga tomumanyi oba client.